Alright, abaleba ETV Uganda mwebale kwekumira ku mukutu. ETV Uganda Ward XP representing abatugoberera mwenna yonna gye musinzira okutugoberera. Thank you so much. Ku Facebook ETV Uganda, like our Facebook page. Ku YouTube ETV Uganda, kindly subscribe to our YouTube channel. Olunaku lwa leero tuli ku kyalo bakiyita Mindi village, Kasawo sub county, Mukono district. Ngeno gye tusanze mwana mulenzi muganda waffe agenda kuba atweyanjulira, tuyoke tutandikira omukulu Febo gye baleko baaba kale febo gye bali febo bigenda bitya ebito obulamu webuto butambula butya obulamu bwakuwatanya naye ekikulu byonna tuli balamu twebaza Mukama. Amen. Kakati buzibu ki obuzibu era bwa bulwadde buno obufuna dde? Obulwadde buno kigambibwa naba mu lubuto lwa maama wange nga mbulina. Ng'obulina? Essebo. Awo mu myaka nga mpezezanga emyaka 4 nafuna akazimba wano eno. Nali mbeera ne jjajja wange azaala maama. Nga maama akolera eyo Kayunga. Akantu ako mujjajja n'agamba kale n'atumya maama wange naga omwana ono kineeno ki nga tetukitegeera, ne bantwalako mu ddwaliro e Kayunga. Kale okuntwala e Kayunga ndowooza e Kayunga ne balaba nga kibasukkiriddeko ne bansindika emulago eyo tekyazuulibwa ne baga nti yali kansa. Omulago bakizuula nti yali kansa? Ekigambibwa nti yali kansa. Naye nga akazimba ekizimba kikulira ku sipiidi y'amaanyi. Kizimba nga kiwanvuwa bwekiti? Nga kiwanvuwa bwekiti. Kale n'ebifaananyi byaliko awo mabega naye byabula ne kituuka okukula nga kikoma wano eno. Naye ebiseera ebyo sijjukira oba kyali kinnuma kuba nali ndi muto. Wali oli muto? Kale ne batukese ne bakirongoosa. Bakirongoosezaawa? Mulago. Kati emulaga abasawo babagamba batya? Abasawo batugamba nti yali mu kansa. Naye batugamba balongosezaako ebitundu 9 musigaza mubiri ebitundu 10. Essebo. Kati bw'ova emulaga awo ensundo zino zo zaali zitandise okujja? Ensundo zino zizze mu bukulu buno ng'ani myaka nga 16 bwe zitandise. Kale zasooka ziri kuneeno zezatandika kuneeno ne zino ne zitandika okubutukayo mpola mpola kukakana ne zisaasaanidde omubiri gwonna naye okusinga mu feesi wa feesi. Ensundo zino zikuluma? Nedda ffebo tezikuluma. Tolina kyowulira kyonna nti muli mpulira naddala mubiri gwange muli munda amagumba gano gatera okuŋŋuma, ntawaanyizibwa mu kutambula, ntawaanyizibwa amabwa gano enfuna amabwa ne gankuba omubiri guno gwonna okuva ku bigere paka waggulu. naye naddala amagulu gano eno efu nembeera awate nga nkulukuta amazzi kale nembeera mu bulamu obw'okusoomoozebwa. amabwa ganuma gayinza okumalako emyezi nga 3 tegawona. Ne tuteekako eddagala nga obimanyi ne tunyiga. Kale Mukama n'asaasira ne gatukesa ne gawona, naye nga nvaamu olusu olutali lulungi nembeera nga kugamba nange emirembe gyempeddeko. Kaakati waliwo ewala mu ddwaliro wali ozzeeko okuddayo okukeberako oba kyekikuluma oba ki? Twafunako abasawo b'eyo Naggalama
kitongole bakya bwannakyewa naye kale bajja ne bagamba mu kulowooza kwabwe alabika si kansa naye bateebereza buteebereza nti alabika si kansa ndabika olabika wakola ki tisinga yali kansa sandiwezize gino myaka singa nafadda naye nga bo baga alabika si kansa alabika kirwadde kirala kati bwe mwagenda mu ddwaliro tebakukebera abasawo kukakasa nti kansa yakuluma oba nedda baneno bajjanino kale bateebereza buteebereza kale nga bo nga badokita tekebera okulongoosa kino ekyali wano e Mulago balyoke bakugambe nti kansa gwali mwaka ki bali mwaka gwa 9 ndowooza mwezi nga gwa 8 kati okuva 9 tuddangayo mu ddwaliro kukebera kumanya kituufu obuzibu buvuddewa obuzibu ndowooza era byanfuna kakati muli ng'oggyeko kulumizibwa amagulu n'amaaso ganino nago kale gakendeerolera tegalaba bulungi galiko ekifu nago ate nfunako amabwa ku maaso kuneno ate nago negampusa bubi naku zino n'okusitama nako kwanduulu kati feesi yo wazaalibwa bwetyo nga tuggyeko ensundo feesi wazaalibwa bwetyo feesi nazaalibwa ndi musajja mulungi nnyo lwakuba ebifaananyi kale biri wala nandibikulezako naye nazaalibwa feesi nnungi nnyo feesi gye neyongedde okukula nayo negenda nga yeesika naye nga okuva mu buzaale wange oba paka nga myaka 8 feesi nga nnungi negana amagulu gagenze gakyama mpola kati amagulu tegasanyalala oba nti ki just gakyama bukyani magumba ge gakyama munda alright halaba ETV Uganda tulino n'omwami muganda waffe obuzibu bwayita buddala gyagenda obuzibu oyinza okubulaba ayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi sitooli ye yannaku era nsuubira mu maaso awo nga tumaliriza nja kusaba yenna asobola okumukwasizaako kuba twagala tuzuule kikiddala ekikuluma kaakati wewabeerawo omuntu yenna eyeetegese okukukwasizaako katugamba akutwala mu ddwaliro osobola okugendayo oba wabivaako ogwo omukisa ngwaniriza nnyo era ninakyagala dda nga nsaba omukisa ogwo singa gubaawo ngusanyukira nnyo atirisiti omanye ekikuluma ojjanjaba ekyo kituufu ate kubanze nina enjogera yange egamba kale nyinza okuba sobola kukyusa byayita kuba sirinaako nze buyinza naye nsobola okukyusa eby'omu maaso nsobola okukyusa olugero lwange olw'omu maaso nga nfunye omuntu ankwatako oyandaba oyo nga nfunye asobola okunkwatako oba ekitongole kyabannakyewa oba muntu sekinnoomu ogwo omukisa ngusanyukira nnyo olinayo bonna b'omanyi gwolaba nti mugagga n'ogamba ono ajja nziruukirire okumenya omuntu obubaka buno bujja batuukako era tujja twala obuvunaanyizibwa tububatuuseeko tera owulira omukyala gwe bayita maama fiina mukyala ompulira ayamba abantu bangi bambi musaba wabandaba buno obubaka bwa maama fiina yogera tunula wali mu kamera omugambe maama fiina Silivia Namutebe nsaba nkuwulira oyamba abantu bangi naye nange nsaba onkwatizeeko kugezaako kukyusa olugero lw'obulamu bwange kugezaako okuzuula ekinnuma kyennyini
wadde nze saasoma naye Mukama yampa amagezi amazaalire ekyo ekyobugagga kyenina bulamu n'amagezi nina nfunye ankwatizaako nsobola mama fiina yonna gy'oli n'abalala bonna ssebo. Mu bulamu ng'okula walina kirooto ki? Nze paka ne kaakati era ekirooto kya nze mulamu nga nkula paka na kaakati era nze mmanyi ebyemyuziki ebyo mpulira okubeera mu myuziki ebyo nga nkola nga producer w'ennyimba ekyo kubeera nga ku leediyo nga ninga producer ku leediyo ekyo nakyo mpulira muli ebya myuziki ebyo mbisobola buli kirooto kyange nali nkirina okukola ku leediyo esebo weebityo. Wabigezesaako n'olaba wategeera nti obisobola? Muli eri nze neewulira mu mutima nti kino kyensobola oba omuntu weemanya. Kaakati abantu naddala ab'okuliddemu ab'oku kyalo endabikaayo osanze buzibu ki? Okusomozebwa kw'amaanyi nnyo kuba endabika yange kusomozebwa kuba teri muntu ankutwala nga w'amakulu bakuyisaamu amaaso n'akati akasemba bwe kati n'omukulu asemba waggulu akugaba ng'ekitalina mugaso kanga nga omuntu oluusi n'ebirowoozo bye bimuvaamu olaba omusingira ddala naye abantu bo era olw'epozi amala kusemberera nnyo n'akumanya n'abamukwanako n'alyokategeera nti omuntu ono bw'ati ate n'abakutegeera abamu baagala okwefuula abatakutegeera. Kati nga oggyeko ekyo ekyokuba nti oyagala kubeera mu producing biki nnyimba ng'obulamu buteredde n'ebyokanika weebityo nga leediyo weebityo. Wali okozeko omulimu gwonna mu bulamu? Omirimu egyawaka gino ngikola ng'egyawaka bwegikola ng'egiriwa? Okulima nze n'okulima kati okyalima? Kale saawa zino mbadde sirima olw'okuba nti amaaso ganeeno tolaba. N'okukima amazzi nalina gakima nga nteeka ebidomola by'eggaali bina ku ggaali n'enkulula okugivuga ng'omanyi? Kulula bukuluvu n'egyawaka ndisobola geganjigiriza kale emirimu nsinjera olugya ngeza ebintu nfumba emmere nga nfumba emmere nsobola okugoya akawunga esebe emirimu gyawaka gyonna okwoza ngezaako. Waliwo abantu ng'oggyeko ekyokugendako mu ddwaliro abantu abamu kirowoozo ki kye bagamba nti ekyakutuukako nti oba waliwo obuzibu bwonna obuyinza okuba nga bwakuleetera kino oba maama yafa nga tolinaako kyonna kyakugambye? Maama yafa nga talinaako kyange naye waliwo kale abamu abawanuuza nga wootegeera tira okukirwadde abamu bawanuuza mbu kirabika tika maama gye yafa nga besiye watuufu. Taata wo ye gyali? Taata wange maama gwe yaleka ndaze yafa ye yasooka maama okufa samulaba nako. Esebo tolinaayo baluganda balala ng'oggyeko ono jjajja obeera wano wa jjajja? Jjajja azaala maama? Esebo abooluganda gye bali naye tebaagala kumanya bakulaba ng'ekikolimo? Bwe bali nnyo ng'ekikolimo ng'ekizibu ng'omugugu kati eyamba ebityo tebaagala nakumneesembereza kale. Alright, ETV Uganda emboozi ya Naku tuline muganda waffe Buddala embeera gy'alimu naawe osobola ogiraba nti si musanyufu talina mirembe wabula kyengenda okusaba mwenna abatulaba gyonna gy'osinziira mwenna abatulaba muze mutulaba emyaka mingi tetubasabangako ndowooza buyambi naye mbadde mbasaba ku mulundi guno mukkirize yenna mu busobozi bwe
abatulaba nga musinziira United Arab Emirates, abatulaba nga musinziira Oman, Dubai, Abu Dhabi, South Africa, US and Canada, manyi vidiyo eno mwene ejja kubatuukako. Bw'oba ogifunye ne bw'oba tosobodde kuyamba mukulu ono, gisheyalinge, gisindikire munno, omugambe nti waliwo muganda waffe alina obuzibu buno era yandyetaze okuyambibwa. Mukulu Budala, Febo. olina essimu? Nina essimu. Olina essimu? Febo. Kaakati omuntu bw'aba ayagadde okumanyaamu nga tayagadde kwogera naffe ng'ayagadde okukubira ku ssimu ayogere naawe, akuyambye atya? Asobola okukubira essimu? Kisoboka. Mbadde nsaba abalabi baffe obawe essimu yo, enamba ye y'essimu. Essimu, akasimu n'akakafuna akanamba sinnakakwata mu mutwe. Leeta tulabe oba wano ka Airtel. Ka MTN. MTN ye bagikebera batya? Kaakano wano kakulaga. Mani kebera Airtel. Kaaka. Soko kwata otuyambeko okukebera enamba bagikebera batya? Alright. Yenna ali eyo oyinza okuba oli musawo ng'obulwadde muganda waffe Budala obumuluma wali obulabyeko, kuba abasawo muba ne experience za njawulo. Abasawo tomanya, oyinza okutuwa amagezi. Alright. Tuli wano ne muganda wange Budala, embeera gyalimu mugiraba, ndowooza osobola obbasembereza ekifaananyi ekituufu ne bakiraba. Omukulu ono yeetaaga buyambi, nga ETV Uganda twamutuuseeko, embeera gye tumusanzeemu yeeyo. Kye twagala tusooke mutuwe ku magezi. Abamu muyinza okuba nga mulina baganda bammwe, basesita bammwe abaali balwaddeko ekirwadde ekyefaanaanyiriza, tomanya. Naye nga nze mu kusooka ye muntu gwe nsoose okulaba ow'ekikula kino, naye nga njagala tumuyambe, tulabe nti essaawa zino kye yeetaaga abeera mu kyalo. Abamanyi ekasawo abeera mu kyalo eyo, era obuyambi ajja kubwetaaga. Yeetaaga entambula okuva mu kibuga ogenda, kuba kati wano ndowooza alina sooka agenda ku Cancer Institute. Tetumanyi bulungi biki ebyetaagisa, biki byetaaga, aba yeetaaga osookerako mu ddwaliro erisookerwako ku kyalo. Ndowooza abaleyo baganda baffe, oba oli musawo oba oli ki, ng'olina knowledge yonna, kuba ffe tuli b'amawulire tetubitegeera nnyo. Naye njagala baganda baffe mwena abatulaba tusalire wamu amagezi, tulabe nti naffe bali tubalamu abo, bagambe nti at least tulina gwe twakwasizaako, tulina Munnayuganda gwe twayambako. Ng'ekigendererwa twagala tumanye Budala ki ekimuluma. Bwe tumala okumanya ki ekimuluma, ki ekyetaagisa, okulaba nti naye yeyagalako ng'abantu abalala, alina ebirooto bye ng'omuntu byeyagala okutuukiriza, akyali muvubuka muto. Nsuubira nti bwe tuba tumuwadde omukisa ne tumuwa obuyambi, emyaka akyalina, Katonda ng'amuwadde obuwangaazi. Olina emyaka emeka kati? Nina emyaka 25. 25. So muvubuka muto, akyalina amaanyi. So twagala tumanye kiki ekireetera embeera gy'alimu okubeerawo, kuba agamba gy'akomye okuba nga akula, n'ekirwadde nga kikula, n'embeera nga yeeyongera okubeera bw'etyo. Kaakati Budala, tolina wa Luganda yenna gw'owulizaako? Oluganda tebajja kukulambuulako, baakulekera jjajja? Bajja fijjaku abooluganda, naye nga abafaayo batono. Kugawira kulabako bulabi awo nakuwaayo 10 ogyebala kaalya n'agenda. Naye nga bajja, ninayo maama wange abadde akwasizaako ennyo ku jjajja. Mpazi ne mwannyinaze gyali eyo, naye mwannyinaze naye mbeera sinnungi, ali mu bufumbo, naye alinyanga atafaayo nnyo kale. olaba talina nnyo kyakuyamba. Talina nnyo, kubanga ebivaako mugamba tufuneko ku bantu wetutuukirira, naye obudde tabulina nti oba kugezaako. Obudde wange tabulina.
Kaakati ng'oggyeko okunyigirizibwa mu bulamu buno nti oli mulwadde, obulamu obusanze otya mu mbeera endala, ebyokukozesa, ebyokulya, kati oli mulwadde, obulamu bwo obutambuza otya? Ebyokukozesa engeri gy'obeera nti ate oli wa jjajja, jjajja gwe nsuubira nti naye kati teyeesobola. Nti kituufu. Ebyokukozesa tuwatanya. Okusoomozebwa kusinga kubeerawa? Okusoomozebwa nze nganze. Kale nange ngandize ng'omuvubuka nina kati bye neegomba. Ng'ebiriwa? Nga okufuna ku lugoye. Kale nina muli bye neegomba ate ndi musajja mukulu nvubuse nga mpulira sisobola bisa bajjajja. Byogere abakulaba wayinza okubaayo abajja okuyimirira awamu naawe. Nina kale bingi nkaligema ng'ebyokwambala ng'ebyo. Ebyokwambala, engatto. Kale naye nze kusingira ddala nze nganze nga nfunye omuntu agezaako okutuusa obulamu bwange, ebyo byonna bisobola okujja mu maaso eyo. Kati ekikulu oyagala muntu ayinza kuyimirira naawe, kuyamba ku bulwadde, kunyamba ku bulwadde buno okitegeere, then tusale amagezi. Kuba ndaba nange ku myaka gino 25 kuba ndaba okusitama kwa nduulu kati okutambula okusitula kati obusikuza ekidomola. Kati nenteeberezaamu bwe naawuleza emyaka 4 nga Mukama kyampadde obulamu naaba ntya kuba essaawa zino abasinga bampita kizibu mu bubune nga kati essaawa nga tasobola okukola obulimulimu obutonotono bwe buti nampitibwa bwentyo. Ate gye neeyongera eyo nga sikyalina kyensobola kwetuusaako kinaabaawo. Ate nga ndaba Mukama yampa amagezi, yampa omutwe. Mukama yampa, saasomako naye Mukama yampa amagezi. Tuwagendako yadde tewalinnako ku ssomero? Era ninga ate alinnako kuba nakoma mu nasale. Okoma mu nasale, ekirwadde ne kikuyinza amaanyi? Tugambe bwe tutyo. Naye nga ndaba kuba mpulira abantu bangi abatuusizza nga tebaasomako naye nga mbawulira eyo abamu bakoma mu P1 P2 naye nga obawulira eyo balina kebeekoleddewo. Ate nange nga ndaba nti nsobola okutuusa obulamu bwange kuba bagamba bagamba akeereye mbu wakiri okeerewa okusinga obutajjira ddala wadde ne mu myaka 25. Osuubira nti nsobola? Oli musajja mukkiriza? Ndi musajja mukkiriza ate ndi muvumu nnyo. Osoma ddiini ki? Ndi musajja mwadiventi. Oli mwadiventi? Ese wasemba ddi okubeerako mu kkanisa? Mu kkanisa kale era ndudde nakoma 2016 Desemba nga 29 nakoma ogendako mu kyaki. Yo mu kyaki bwe bakulaba bakola batya? Tewali yali akuwaddeko ku magezi kubaako kyokola? Era mu kyaki ebisinga ebya kusoomozebwa kale nali nkyasobola obutambula naye kati tokyasobola? Kati sikyasobola naye era kusoomozebwa lw'abantu bino biki naye kale ng'ab'ekyaki bambi. Engeri gye nali omujjumbize buli sabbiiti nga nsaba nabo bafuddeyo kale okujja okunnambula ne bafunayo sabbiiti ng'emu ne bajja ne basabako nange. Kati waiti naawo nsuubira kye yeetaaga ze ssente agende mu ddwaliro amanye ekituufu kye ekimuluma. Bw'amanya ekituufu ekimuluma era tujja kukomawo tubabuulire nti kino kye kiruma buddala, abasawo bagambye bwe bati ne bwe bati, tubeere nga tutambula naye olugendo lwe olw'ebyobulamu. Olinawo ekirala ky'ogamba abantu? Mbadde nsaba nsebo wabaawo kale waliwo ebinsoomooza wano nga wendi naye wabaawo oba kitongole kisobola kuba esobola sina muntu ankwata ku mukono nga nze nga nkunyonyodde kale nange okwetwala mu tolina taata tolina maama sina muntu ankwata ku mukono naye nga waliwo oba kitongole kyonna nga kisobola okuntwala ne banyambe kundera kunzaala
ekyo nakyo nkyaniriza ne baba nga bakubudde abo nga nsobola okuva wano wendi isi. Alright, abalabi ba ETV obubaka bwa muganda waffe Buddala mubuwulidde, embeera gyayitamu yakusoomozebwa. Ffenna tuli bazadde, abamu tuyinza okuba tetunnazaala, naye bw'oba tonnazaala tomanya Katonda kyakuwa. So twandibadde tukwasiza wamu, tugezeko okulaba nti twenunula twebeereremu. Abasinga kati engombo gye bakozesa tuli bavubuka, emyaka gyaffe gyakweyamba, ayamba munne bw'oba oyiseemu ng'olina kyonna ky'osobola. Tetukwagalako kinene nnyo, naye nsuubira kyonna ky'onaaba nakyo. Naye ng'okusooka abawi b'amagezi be tusinga okwagala, n'abo abali wiiringi nga gw'ogamba nti nze nja kukola kino, nja muwa transport, kubanga bw'omulaba tasobola tambula yekka. Boda osobolayo gituulako? Nsobola. Boda? Boda ogituulako naye era weetaaga omuntu akulembera nti oba kujja mu ddwaliro nakukwasizaako. Okay. Alright, abalaba ETV Uganda, oyo babadde mwami Buddala, tumusanze wano muganda waffe, embeera tuyinza okugamba yamutabukako. So tujja kubanga twaniriza oyo yenna alina kyonna, alina amagezi, alina obuyambi, ebyokulya byo obifuna? Ebyokulya byo mbifuna. Ebyokulya mbifuna. Okay. Isubo naye n'akalala kozi nina abantu abamu bazira kisaba nali ntuukiriddeko nga era mubasabanga ku buyambi butyo nenfunayo muzira kisa bampa akasente ne bansondera akasente kange yali emitwalo 7 naye nengikwasa omuntu omu nga musabya nnyambe nali musaba nnyambe azinteere ku ssimu naye yasalawo zindi ako zonna azikuteere ku ssimu yo nga akasente kange kano kanteere ku ssimu nga wenjiryamu ekikukakolamu oba nfunamu kyonna oba naye omuntu oyo nasalawo akasente kange n'akalya. Omuntu oyo wakukyalo? Wakukyalo kuno. Era okyamulaba? Olunaku luno abadde yavaako. Budda yakugamba ati abo waddamu mugamba yakugamba ati yanga buli wenzirayo mulaba atuuse ebigambo agamba ate sente nazikozesaamu ogirongomikirizamu biki webityo. Esente zo wazimuwa bbanga ki? Nazimuwa 2018 mwezi gwa January. 2018. Kale amabega kawo yampita nampaayo emitwalo gyali 10. 2017 guno guwedde 2018 mwezi gwa 11 naye paka nakakati twamutwalako mu babuyinza. Samutwalako mu babuyinza. Lwaki tewagendayo? Saasobola. Kale yali muntu wakukyala ate alinga wa family. N'okugamba n'omuleka bulesi yerowooze. Okay. Ye ng'oggyeko ekyokutwala ssente zo kuba omuntu w'omuweera ssente kiraga nti wali omwesiga. Alina kye yali akuyambyeko mu bulamu bwaze akuyambako. Just wamwesiga bwesizi ng'olaba wa Luganda ate wa buvunaanyizibwa. Okay. Alright. Eyo embeera ya muganda waffe. So njagala mutukkirize olw'obudde tugenda kubanga tukomawo wano. Nenga njagala tukomewo nga tulina obubaka. Tukomewo wa muganda waffe oba naffe tumukubire kasimu nti waliwo muganda oba muganda waali Oman oba Dubai yakuweerezaayo emitwalo 10 sooka ogende mu ddwaliro omanye ekikuluma oba waliwo yakoze bwati ne bwati. Mbaagala nnyo baganda bange. Ezo zemboozi ze tubasuubiza era ze zemboozi ze tukola ezikyusa eggwanga ezitwala obulamu bwavuuka mu maaso. Yonna gy'osinzira okutulaba sharinga ka vidiyo kano kabeere nkatuka ku muntu omulala, tubeere nga tunogera wamu eddagala tuyambe muganda waffe Buddala. Mbaagala nnyo. Ku kamera nkoze ne Morris Fresh Eyes, producer w'olwaleero abadde omukulu Kiguli Robert. Thank you so much
ETV Uganda tiimu mwenna betukola nabo mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo.